okukuba bannamawulire na buli alina kamera okukulaba n'essimu bakukube kubanga bakizudde amaanyi ga nuupu gagiri mu kamera ne mbagamba kamera byonna mu bira 8 9 10 obukonge bw'okulonda 2 3 4 5 6 7 8 nga gwe omuntu omu wa NUP gw'obulina you first come presiding officer obukonge bw'abantu our investigators have found him just hold on they have found him agent wa NUP so bamusanze bangambye nti abadde ava ku police station emukwemu obwedde agaba buno obuntu let me also explain myself bali bagaba obukonge bali bagabira wange tebabuleta kuzoni ebyo sabibagambye sabibagambye ebyo ebimu ku bibaddeyo abatasobodde kugoberera kambagoberezeeko ebimu wano tulabe awo nga batwala kansala omu abadde akulira police station emu polisi emukimye oyo bamutwala polisi emukimye oyo bamututte talina kyakoze naye kansala ekirala okwo kulonda intimidation nabagamba ntya ababaka abalonda tuli mu firimu motoka eza drone era nga Kibooko ali ekawempe simulangako Kibooko anyooka okufa obufi era nga ekisinza ate otwewuunyisa nti bagendera ddala okunoonya kamera ddala we ziri era bakuba bannamawulire wenjogera kati kamera ezimu eza NBS TV zitwaliddwa aba UPDF ate ne munnamawulire waffe Hassan Waswa naye bamukubye ate bamututte mu ddwaliro olw'embooko ezivudde mu UPDF twebuuza ddala lwaki aba security ddala bagenze ne balonda ne banoonya bannamawulire bakuba bukubi kano kalulu oba operation ndala kitwewuunyiza era kati ensonga ezimu eziri wano mu Kawempe North wano mu polling stations wetubadde of course badde bataddewo police constables era nga badde kulonda kubadde kutambula bulungi ebimu ku bifo byetwasookeddemu sanga emu ebirondesebwa oba polling material zibadde tezinatuuka naye later nezituuka naye ate UPDF abamu babadde ku motoka abalala bakuta abantu bagenda babatwala ne babuuka ku motoka abamu nebatandika kukuba abakamera nebagoba kati aba NBS nababa baddewo nababakuba ekamera zaabwe ne bazitwala nze kinkasiise okutwala kamera eno mbadde mu ttooyi embadde nebasigalera nga bakyanoonya kuba batandika abaaleya bannoonya era waliwo nabyabufuzi yazina ngamba bwekume sigala mu ttooyi kuba kuyiga kuvaayo wafunye ebiwondo bakubye emiggo era yona bakubye tekyakola towekiterako tekyakola
eyo wansi wana odarize buli kimu kwena oyo RDC ya odarize basi ganya baladisi waliwo akanyalwanda akabadde wali emanga ku corner view kabi nnyo kyala tuswaziza nnyo RDC awodarize ne RST yange abo bonna bonna bebulabawo akasajja akanyarwanda waliwo komuledi wange ono embeera eri mu Kazangola bwe bibeera nga bye bino bye tugamba mbu tugenda mu kalulu teriyo kalulu ka 2026 mu Kazangola bawambye buli kimu ne wojjayo simu bakukwatirawo bakute buli abaddewo abaana ba agent badduseewo mu Kazangola embeera eriyo ndala nnyo abantu abakyakiriza mu kalulu ka Museveni ku kino kyendabye leero teriyo kalulu mu ggwanga lino kubanga ba agents babakutte buli ajjawo yenna bamutwala misinde ne wojjayo simu ne walabikira bulabikizi bubi bakwata n'abalonzi tebali mu kujja kulonda kubanga tebalina we bayita kubanga ne wojja bakwata ne woba mulonzi ne wobeera ki tebakkiriza kamera yonna ku polling station badeployinze waliwo drone zirimu abantu abakuba emiggo bakwata buli muntu ajja gwe newojja n'essimu ng'eri mu nsawo naye ng'erabika bakwatirawo so wekabakekana akalulu ke tugendamu nedda nakugamba wano guwasa okukuba ebipande yegaze wano ne gawamba polling station bwe gamaze okugiwamba ne bagobawo abantu simanyi kigendererwa ki kiri mabega wa kikolwa ekyo ne ba supervisors ife batugobye ku polling station kubanga mbadde nzize okulondoola okulaba wano oba ebintu bitambula bitya aba polling agents bena deployings oba bali bulungi mbeera ki eriwo oba waliwo embeera etatambula bulungi oba waliwo omulwadde nsobole okukyusa nteekewo omulala nga ne appointment letter yino njirina njikutte mu ngalo n'amagye gatekinze over ne galaga nti tebaagalawo muntu yenna era bantegeeza n'okuntegeeza nti mu electoral commission tewali ba supervisor oba bamateeka bagasoma wasimanyi supervisor abeera supervising ba polling agents be babeera wali lwebayuliza zi ballot kakati nze essaawa ya leero wendi wane Wambogo ku masigidi batugobyewo eri wansi kati poliisi emaze taking over buli kimu kyonna abantu babagobye ku polling station n'abalonzi bennyini naye kati wano waliwo obululu bwaffe ng'obwa opposition bungi nnyo kyoba olaba bazze ne bakozesa eryanyi ne baleeta emmamba ne baziteeka wano ne baleetiwa kabangaliza military ne baziteeka wano ne baleeta kabangaliza poliisi ne baziteeka wano kati kabangaliza poliisi eziyingira eri wansi polling center esali wanje sir wanje hello Bambi, people hold on, Bambi. Hello? Engineer Wampoma bannaye bw'aba njagala mba sina kyala kyenziramu. Wanje